nduke nkulage lwaki kabaka Nsobi n'abatudde mu Mmengo nga balaba ekituufu nti mmwe muwa ebiragiro Ssaabasajja Kabaka takyalina biragiro ku bantu be mu subjects zaabwe nti protocol ejjanjaba Ssaabasajja Kabaka mu Buganda weeri era n'entambula yaayo Kabaka tasitukira bulwadde bwe kugenda mu nsi ndala for ever since batumya abalusawo ne bajja bamujjanjabira ewaka kubanga capacity Buganda egirina nti agenze Germany kulinnya ennyonyi ng'alinnya akanyonyi akaaba kopi ffenna mwe tutuula ku Buganda wasi n'ensi yaayo neewuunya His Excellency the President mu kujoga kwabwe yajjira mu birugabire mu biniigini abanga bolaba olusozi lwa Sayuni kubanga terujjulukuka abaffe tulina bye tugoberera bwe twekkiririzeemu ani agenda otukkiririzaamu nga Buganda taliiwo tuteekawo specifically eddwaliro ly'abalangira n'abambejja nga lirimanyiddwa nti lya abakungu mu Mmengo n'abanga akyadde mu Bungereza kulambula na kuwummula naye okugamba nti akimyeyo kugenda kujjanjabibwa ani yabagamba nti ku ttaka kuno tekugendako ddwaliro livaamu nga linasobola okuleeta abeebule n'ebweya Museveni nojja okuyita Ssaabasajja Kabaka nojjira mu Niigiina mumulabanga ekyokusaaga be open mbu mulwadde ku Kabaka kwalwalira n'abyambala Alright, kwe tuli kumpewa mikwano ja fumwe naba na flash lecture na Uganda mikoja ba Point Media ba UG analysis ku mkutu www.ug.com. That is our website. Muso guchale ne musanga ko information enjawulo with some articles of different people. Era tunebazanye mikwano ja fumwe nabali ebongereza mwe abali ready okutambula naffe mu these articles obulokusanga zitambula muzigenga muziraba ate nga mwigirako twabagamba tufe tusomesa busomesa kyobadde tomanyi ate gwe kyomanyi please oso tutangaza muko naffe tuli mu batangaza mu kwebyo bye mbadde tomanyi kwe tuli n'omwana w'olutabaalo Jakana Suleiman Nadduli honorable abamu ku mamade damanya zisimanye ba linye tufu lyeririwa litwatumuyita abamu amugambye yerumbuyi abamu ne mugamba ye teacher yamugamba ye professor abone mugamba baba yogera nti muba mu charge muba mu quanti quotation zazikola mwabale nnyo kuba sifa abakiteekako mukisa kiveri Katonda era twebaliza ddala ekitetolwa nakola twaga kwebuuza beba wenga sinagenda kwekyo mbebaza abalabye program zaffe zonna eziyiseeko emabega kaawo ez'omukulu Suleiman Jakana. Thank you so much for sharing and thank you so much for watching. Thank you so much for being with us. Keep on, keep sharing our programs, and even Timulabi also subscribe. Ekiri mu ddiro twebuuza omutanda yagenze kufuna obujanjabi eri Germany. Twebuuza kwabadde kusobola kutegeeragana na Kabweju ne President Museveni n'amukiza genda batogenda ne twebuuza why is it so olwakiri bwe kityo sinange sabangako Kabaka yenna kebali bajanjabiddeko ebulayi okujja kwono yasose kitegeeza kyeri eri wakabaka ba Buganda gwokiraba otya kikusanyusiza kikunyizizza what does it mean koffe tujja kwesa tugende direct eri omukulu Suleiman Jakana Nadduli atuulire ye akiraba atya what is his personal analysis what is his opinion and also you give us your own opinion. Keep on the program mukulu omukama tumwebaza obulamu bwakuwadde ate tumwebaza ebiseera by'omalango oli kusoma okunoonyereza for research and other things. It's not something from kyokuzanyiza. You give time and people appreciate the information you're giving the world. They're appreciating the information. It's very educative. Abantu bebaza nnyo. We also appreciate you guys for watching and following us. Honorable Wali y'ensonga zino aziraba ate nakwadde wiiki abaddemu bintu bingi. Era mu program tugenda okuddamu egenda kweya nga twebuuza lumbi yaba aliwa bamaliriza bamukute ali mu kooti tujja kwebuuza byonna tubindire mu program ya Suleiman gyagenda okutunyonyola tulabe n'embeera nga bweri n'okuba mukulu ofono pondo baganda bange program ejja kubaawo mugenda juulira eri Suleiman Jakana buuza kuba tulaba tutandikira Bana Flashlight channel
wamu ne banna Buganda bannange Bannayuganda bwe tuli mu buyungu erimu mu states 13 ng'obuwangwa tukola 1011 1012 nsanso kuddamu nate okwoleseganya obwanga nammwe ate era n'okuddamu okubategeeza nti Obuganda omwoyo gumu n'emmeemeemu likewise tusobola kikyusa ntukissa mu ggwanga Uganda eritugattira awamu etambula mu kigambo nationality oba nationalism nabwe kityo ndi maaso gammwe ku lw'ensonga ezitali zimu ebbanga lyonna bwe tujja ne zitugayagaayamu ku butya bwe ntegeera ekigambo ekyo oba ekiba kibuuziddwa ekibuuzo ekitategeeza nti nze asembayo naye oli waddembe okuwa ekirowoozo kyo naawe ali eyo ebbanga lyonna ng'omaze okkiweeyingamu ng'ate era bw'onooba okiwa kifaanagana ne Bayibuli kyegamba nti ekipimo ky'opimira munno nawe mali kupimira abaffe ebigambo bw'oba obiteekawo kakasa nti tebyawukanye na ku biri mu program ate n'oleeta ensonga etagatta kitegeeza nti oli bwe yabuuza nti abalina amaaso mulabe n'amatu muwulire n'abalina emimwa mupeeko kye mwatula ate gobeera off topic amannya nze jakana nadduli mutabani w'olutabaalo ebbanga lyonna ekitagenda kukyuka ndi wa NRM National Resistance Movement ati ku core values ezoogera obuweereza obulungamu so si NRM erimu ensenge nabwe kitwe mba nnyonnyola ebigambo ebyo NRM ngirimu lwa nsonga ze nawo abasinga lwaki baali beebuuza nti twajja mu naapu tojja bwoti ne mbawo ensonga lwaki nasigala mu pati ya NRM naye specifically kano kali into note buli ali eyandaba akategeere entegeere yange engoba mu nkola ey'ebibiina terina makulu mu kuzimba ekigambo Uganda ne unity in diversity even federal system Museveni we yali aleeta ebibiina mu 2005 bwe muddayo kusoma ku article ye emabega waayo ng'ejjanga subordinate yali eyambako ku kirowoozo kye ekigamba nti ebibiina bisobola okulya federal system abaali badde babanja federal system bwe tugenda mu nkola ey'ebibiina tuba tutandise okutunuulira nti tusobola okussa ebirowoozo byaffe mu bibiina ebyo abantu ne bawayo interest yaabwe ekibiina ekirirya nga kyogera ku nsonga ya federal ekyo kye kirigireeta ye n'agizira kale mu mawanga agakula ebibiina tebirina mugaso nga bw'omulaba bijjize bejjenjeero tugenda mu bibiina 45 naye obuuza nti on what grounds buli muntu anajja naawe ekibiina nga kikyenkulu okubazza okwesimbawo nabwe kityo tutunuulire mu bibiina byaffe ebyo mu kwetegereza kwabyo nga tugobamu nnyukuta ezitugatta mu ffe mu unity in diversity gwe lw'otunula mu kibiina ekyo n'otunuulayo bw'otunuga ti kino kirumira ekyo kidduke naye baako n'ensonga ez'ekkaluba ez'essimba z'ossaawo lwaki ova mu kibiina era lwaki okirimu naye nze tebukeera nkya ne neetikka buyinza oba bukulembeze n'oddayo okuli ekigambo nti political parties that is impossible nabwe kityo dokita ayogeddeko ku abo bampita amannya ge muntuuma mulina eddembe ebbanga lyonna kasita mutakozinga cause of alem ate erwaza obulwaza naye nzijukirako wano mwaka 1963 Professor Langlands yali mu Ngereza yali asomesa geography Makerere University naye Professor Langlands ekikwewuunyisa bamu eddala ly'obwa professor ng'alina eddiguli eki nga tagenze ku post graduation ne tagikoze ekyokubiri yasomesa aba professors ate ye n'abafulumya ne bamuwa honorary professorship nga tewali kigambo kyonna kyogera mu geography kyatalinaako case kyatalinaako bumanyi lega nti ono asuse ku kyokubeera nti eddiguli alineemu his research is more than being a professor ne bamuwa title y'owa professorship honorary naye ng'ate alina eddiguli etya naye abamejalinze oli kyeyagamba nti bw'ogenda ku PhD kyekintu kye tugamba nti otwala obudde bungi kantu akatidde ennyo bwe kati akalinga ka atom kati n'otunula omuntu ng'asomye oba botany n'ajja alondamu ssere n'asomesa ku ssere mu bwa professor naye ng'ate emidde egisigadde takyagitegeera naye nga bamuwa professor ku ssere professor kika ki ekyo so ng'ate bw'oba otunuulidde kunoonya acquiring knowledge it is much better n'oba ne degrees nga 6 oba 8 okusinga okumejalinga mu kantu akataliimu makulu yadde ensa kyekiwa amakulu wano Buganda bwe tuzze tutambula abaana baffe badde basoma ebintu ebyenjawulo
naye ng'ate administration n'obuweereza bwaffe tubulerera wamu. Lwaki nti bw'otunuulira amagezi n'empisa mu Buganda bwe gali ate essence y'okulera abaana n'okukula waka n'omuntu okuba nti asobola okutuna ku kino ne kino okumanya knowledge kiva mu mpisa zaffe. Nabwe kityo nja kusaba banna Flash Channel okuba abawuliza abalungi neme kulandagira ate mu introduction kubanga omulamu ate oyinza okuba olina mulala. Naye njagadde ku clarifyinga kwaka bayinza okwagala okuwa amannya kyonna kyompadde March has Kigwana Jakana Nadduli n'abanvuma mbatumidde ebbanga lyonna mulina right yammwe okukola kye mukola kuba nina benyiigira ne Kristo yavuma yakuba embooko ate era yalangira ate bw'otuna mu bitabo bya Pawulo bingi mu Abebulaniya ni yabaloga kigambo kiringa ng'ekiringa ekiwewufu naye nga te kirengeza ng'ekizito nnyo ng'abalabyemu obujagalavu kale mu magezi ago ag'ekitalo tujja tutambuliramu nange mpeebwa levo nga ntera okukateekawo yenna ayagala okumpa levo waddembe sinza kaayana ninja gitunako butunzi mage nti tekiŋŋaana kulya dde okwekola kubanga mu mpisa yange simanyi nti nsobola okuzira emmere banvumye tisoboka nzira yaki ogirya ate ontega omutego nfe enjala nga gwe wanvumye nina kulya Katonda bampeera omukisa. Aha mukiwulidde abamuvuma abatumiddeko nnyo weewaawo kwetuli ekiriwo twebuuza mu bintu byonna lwaki oluvannyuma lwa Ssaabasajja okukyalako eri mu State House twamulabye nga alinnya ennyonyi agenze Germany okumujjanjaba. Why is it so? Ate kitegeeza ki eri Bakabaka ba Buganda? Should we celebrate nti agenze kumujjanjaba? What's your opinion? What do you think? Banna Flash Channel Baganda bannange most especially Abaganda abakkiriza mu nkola ey'Obwakabaka ennono obulombolombo n'obuwangwa olulimi ne kivita empisa. Njagala musooke mutegere ebigambo bino mu introduction nga sinnaba kulandagira ku nsonga ndala yonna. Ssaabasajja Kabaka Ssebuufu Bwango okusituka n'alinnya ennyonyi n'agenda e Germany kimaze okukakasa mu butongole nti Ssaabasajja Kabaka be yeetoolodde nabo baafuga nabo emengo si yabafuga ate bo be bamufuga. Nkiddamu kiddemu Oweekitiibwa Ssebuufu Bwange okusituka n'agenda e Bungereza Germany okujjanjabibwa afune obujjanjabi kiba kiraze nti abaali emengo n'abaweereza be bo be bafuga Ssaabasajja Kabaka so si biragiro bya Ssaabasajja Kabaka kuba nti bitambula. Ekibuuzo lwaki olowooza kiri bwe kityo? Njagala okutegeeza bannabuganda bannange nga mbazzayo ku incidents 3 mu byafayo by'Obwakabaka bw'e Buganda ebirabwako n'amaaso ebyogerebwako nga tera bikulu. Oweekitiibwa Stark eyali omusomesa wa Oweekitiibwa Daudi Chwa bwe bamala okuba nti tutuuse mu mbeera y'okugamba nti embeera eggaye Stark omukwano yalina mungi ne Ssekabaka Daudi Chwa n'abanga atikkibwa addeyo e Bungereza naye nga baakitunuulire yali emabega wa Stark yalaga nti Stark ono yafuuka muganda omuzungu mu busomesa bwe yali asomesezaamu Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka. Bwe yagenda e Bungereza mu conference batula n'abaana ba Bungereza ab'e Germany aba Naples Italy ne Poland ne bajja mu meeting ey'okuba nti bawaayo ebyafaayo byabwe introduction mu baana abava mu ndyo ez'obulangira most especially batuna nnyo amawanga g'abaddugavu gano gajjayo Bungereza gye yeerise mu nsi 45 bwe batuuka 54 bwe batuuka e Bungereza mu conference yali holdingiddwa bagiyita Esonga abatabazambi b'omupiira ekifo ekyo bakigendamu ekya Bungereza onoba ojjukidde gye basinga osambira emipiira Liverpool gye baateeka conference eyo. Kaakati bwe bamala ogiteekawo abaana batandika okuwa introductions zaabwe buli omu okuba muwanga g'abaddugavu gy'aba n'Obwakabaka bwabwe batuuka ku Oweekitiibwa Daudi Chwa asituka okuwa speech ye n'abanga ye yakulembera mu speech kwa bagibala it was 99% reasonable okusinga kuba amawanga bali abaali beetoloddewo ku bigambo bye yassa mu speech eyo.
kentuukamu era kenjagalamu oluvannyuma lwa speech ye sijja babulya speech naye kamba buuli luvannyuma lw'ekyo ekya incident eyagwawo bw'atuuka eri bamubuuza nti okusoma kuno oluzungu gwe wasomera wa onfuna bulungi n'abannyonnyola nti nasomera mu lubiri lwange ne bamubuuza olina olubiri kuba yali wa myaka 11 by then olina olubiri nti I am a prince naga nti wa prince nti and again I am a king nibaga nti tekisoboka wasomerako mu Bungereza wane ebbanga naga nti somera nko Bungereza bakabaka tetutambulira kusoma wabula batusanga busanzi gye tuli ne batuyigiriza nabamubuuza nti kijja kitya naga nti nina omusomesa wange yava Bungereza wano bamuyita Staraka ye yansomesa mu lubiri lwange okuva kwiga okuwandiika n'okusoma byonna yabikola ne profession yonna gye ndimu ey'obwa engineering kubanga Daudi Chwa yali engineer kabaka oyo era degree ey'obwekusifu endala gye yali alina yali atandise okusoma obusawo embeera we yatamukuukira naye nga ye profession ye he was an engineer kaakati Staraka bwe bamala okumusomesa oli bw'amala okunyola nti Staraka ye yansomesa bano ab'amawanga amaddugavu agava mu nsi ezikola European ani bagiyita batya eya Bungereza amatwale colonies ne baga nti eggwanga eryo baliyita batya nga omuddugavu ye yaleeta omuzungu n'amujja eno n'amutwala eri asomese omuddugavu kikola kiti ekyo nga bo tebakirabangako n'abannyonnyola nti obuwangwa bwaffe n'ennono yaffe ne mu mpisa yaffe obulombolombo ewaffe tetuli colony we are protectorate ofuna bulungi kyenjagaddemu kyekiriwa ku incident esooka eyo nti Daudi Chwa yasomera mu maka ge era bamujjanjabiranga mu maka ge byebintu ebyo bintu bibiri nzira ku incident ey'okubiri ku Daudi Chwa still ndoke nkulage lwaki kabaka Nsobi n'abatudde mu Mmengo nga balaba ekituufu nti mmwe muwe ebiragiro Ssaabasajja Kabaka takyalina biragiro ku bantu be mu subjects zaabwe Owekitiibwa Albert Cook yajjano era ye nannyini omubereberye mu kutandika ly'eddwaliro ly'e Namirembe oba kye tuyita Mengo Hospital ge mannya abiri ge bayita eddwaliro eri bwe bamala okuliteekawo ne baliwa n'omusingi Albert Cook ng'omusawo Buganda yasaba abeere omusawo wa Ssaabasajja Kabaka ye kennyini ajjanjabe Ssaabasajja Kabaka mu bulwadde bwe ne bamutegeeza nti distance gy'otambuliddemu okutuuka ku mirembe gino gya Ssaabasajja Kabaka Daudi Chwa olaze nnyo Obuganda n'obuweereza bwo Mengo lukiiko ejja sookeddemu yeebuuze ku nnono yaffe etambula etya Ssaabasajja Kabaka okuba n'omusawo onfuna bulungi bwe bamala okituusa mu lukiiko Mengo ne lutuula ne bagaa nti omuzungu ani Albert Cook asaba abeere omujjanjabi wa Ssaabasajja Kabaka ow'oku lusegere Buganda n'etyamu nega nti atulina protocol bw'abanga waali Ssaabasajja Kabaka yabagamba titulina bwe tutambula n'okujjanjaba kwaffe kubeera mu nnono yaffe obulwadde obutuluma wano butegeeza Buganda tulina enzijjanjaba gye tubujjanjamu buteetaaga mpiso oba nfuna bulungi Daudi Chwa n'agaana Albert Cook okuba omusawo we wabula yawa omukisa Katikkiro Kaggwa onfuna bulungi n'abuuza Dr. Albert Cook nti tetusobola kuba oba yamubuuza nti Dr. Albert Cook nti wangi ebintu ebyo by'okola mu baddugavu nawo waliwo abasobola obbiiga ne babitegeera ne bakola enkola y'emu nga ggwe gy'obikolamu namugaa nti ddala kituufu we are the same colors ezaawukana namugaa nti mutabani wange oyo Kaggwa Serebe olwaliro mukyusizza erinnya ye Albert Cook Kaggwa Serebe gwe nkuwadde ojja omuyigiriza obusawo bw'amala okumuyigiriza nga wayise emyaka 3 n'aba nga ategedde obujjanjabi gwe baasitula okubanga ajja kujja abeera omusawo waani wa king nkulaga protocol bwe zize zitambula naye ekinnyume kyakyo kyekiriwa kyenjagadde okutuukako nti protocol ejjanjaba Ssaabasajja Kabaka mu Buganda weeri era n'entambula yaayo Kabaka tasitukira bulwadde bwe kugenda mu nsi ndala for ever since
batumya abalusawo ne bajja bamujjanjabira ewaka kubanga capacity Buganda egirina ne ssente ezirina. Mbuuze ekibuuzo kino, tudduka ebbanga lyonna emisinde gya fisitula ne batugamba nti ssente twaziggyemu zagenze ku ddwaliro ekitovu oba kitovu kind of nti ye ne tudduka siriimu ne tudduka kansa. Kabaka ali wase kuba mu subjects benga bamujjanjaba, not necessarily nti anaagenda mu malwaliro ago, naye he has a privacy emujjayo ne nti basobola okuba n'omusawo gwe bahayalinga ajjanjabe Ssaabasajja Kabaka strictly. General Sale alina omusawo mu Germany lwe twamukyalirako ndoza ali 26-27, it was 2008 lwe twagenda Galuga ng'akyabeerayo. Omusawo we najja ng'emmotoka ye eriko nnamba y'amagye naye ng'ate private kala naga nti oyo musawo wa General Sale. Naga nti ye oyo General Sale bwa polojo bwe n'abanga alina omusawo ng'ava Germany, Kabaka n'abanga talina musawo nga baalwana abantu babiri. Buganda nga yassaamu amaanyi n'omusaayi era nga lye ly'ekkulu eryasobola okuyamba ku Museveni ono Munyamata n'abanga awangula. Ne bukeera enkya nga Kabaka alina kwesimba ku airport ng'obufaananyi bwe bwazze mu bwannamunigina nga tebuliiko n'alaga nti Kabaka security ye yeeno, tekuliko kafaananyi kalaga nti Ssaabasajja Kabaka alina n'ekitiibwa nti agenze Germany kulinnya ennyonyi ng'alinnya akanyonyi akaabako ffenna mwe tutuula ku Buganda wasi n'ensi yaayo bwefaanagana. Ekyo kyekitiibwa. General Sale bwe okitunulamu gye mwafubutuka Buganda n'ebalera ebbanga lyonna ekuumye omukwano gwe gumu. Kabaka ateekeddwa kutambula mu ntambula yeeyo. Oweekitiibwa President himself Kabaka bw'amala okwogera ekikoni eri eyiwa enkoni akomawo amuyita mu sermons bajje batuulemu batunuulire ku ebyo bye yayogedde. Kyessaamanya nti bye baayogera kubanga baagamba it was a kind of mutual agreement. No discussion yaabwe y'abuntu. Neewuunya His Excellency the President mu kujoga kwabwe yajjira mu birugabire mu biniigini ebisapatu bino bisandu ng'ebyahudu bw'obiraba ebyo naye ng'ate ayaniriza omuntu mukulu mu kitiibwa kyaffe mu Bwakabaka bw'e Buganda yajjira mu bi open ng'alinga yayaniriza jakana ave kaddonda kapeeka. Nentunuulira kitiibwa kyekyo kyemutulaga nabwe kiti abali emengo nkiddamu nti Ssaabasajja Kabaka Daudi Chwa bw'agaana Albert Kuku y'okuba omusawo we kyawa enkizo ne bassaawo Albert Kuku Kaggwa Serebe abeere omusawo oli. Omusawo Albert Kuku bwe yali agenda yawa recommendation egamba etya nti Albert Kuku Kaggwa asomesa era ayiza obusawo n'okusinga nze yamusomesa n'okubaga kw'omuntu kubanga amagezi g'omuntu ebbanga lyonna gali adjustable, ataddemu amagezi mangi kubanga yatunza omuntu ng'akozesezza eriggwa. It was much a good experience. Yakozesa ki? Eriggwa thorn n'atunga omuntu so ng'ate oli akujja akozesa needles n'amuwa ekitiibwa ky'oba professor mu kujjanjaba kwe. Naye yadda ku Ssaabasajja Kabaka n'amujjanjabira akaseera. Naye tubuuza Buganda yonna wasi n'ensi yaayo tetulinaamu ssente zisobola kuhayalinga musawo yenna kuva bweru. Abaffe ne tubanga n'eddwaliro ze mudduka tufisitula ono kansalwani ne tuteekawo specifically eddwaliro ly'Abalangira n'Abambejja nga limanyiddwa nti lya abakungu mu Mengo. Ekyo tukisobola? Kwene ennugu y'abantu eriko. Ennugu biveemu ebyo byakyana kito naawe. Temunnategeera maanyi kwe muli. Oli yabuuza nti ennakkiriza mu Katonda alinga abanga bolaba olusozi lwa Sayuni kubanga terujjulukuka. Abaffe tulina bye tugoberera bwe twekkiririzeemu. Ani agenda otukkiririzaamu nga Buganda? Taliiwo. Ani anakkiriza muhaheebwa nze nzikirize Bwakabaka bw'e Bunyoro nsuule obwange? Ani akkirize? Boyina okusooka ku ekyo noga nti abaaye ndi Munyoro ntegedde siteeke yange ey'Obunyoro yeeriwo. Ekikubeeza mu Buganda nga musomye nga magezi si gaakugamba nti lwaliro gakugirwa. Mwali badde muzze Bunyoro mwenna nga Bunyoro gw'olabako aheebwa omugamba bw'omala ofuna eddiguli tuddeeka. Nanti ne Kabaka Kabirinya oliwulira gakola gakuta bibyo. Kaakati awo njagala okutegeeza bannabuganda bannange nti Ssaabasajja Kabaka okugenda e Bulaaya tekyali badde kizibu ng'agenze kulambula ebyo ebigenda okugasa Buganda n'atunula amasomero agali ne University of Institutions n'ategeeza Bungereza okusinza ku ndagaano zaffe ze twajja tukola
Bungereza mwatutira ebintu bingi naye tujja kusaba Oxford University nga mwagizimba mugisitule mugiwe waffe nga bwe tulina Makerere University central government yitwala kubanga gwali mukono gwammwe okuleeta obote bwe yatunyigiza ne tabako kye mugera so nga ate mu mwali mu European Union yammwe Bungereza sigaza values zaayo nezitabako neki ekikyuka lwaki bwe twayingira mu buyungule mwatussaamu temwafaayo ng'obote anyaze ebyaffe Bungereza yakwatibwa obujja bunene eri obwakabaka bwe Buganda nabanga akyadde mu Bungereza kulambula na kuwummula naye okugamba nti akimyeyo kugenda kujjanjabibwa ani yabagamba nti ku ttaka kuno tekugendako ddwaliro livaamu nga linasobola okuleeta abeebule n'ebweya nabo bajjanjabire wano tukyabulamu bakatikkira balina ensa n'amagezi batunuulira Obuganda buno nga bulina kusitulwa so si bo Buganda okusitula bo olwaliro ebiweereza okuva mu 93 kiraga nti abaweereza mu Mmengo bo be baganyulwa mu Mmengo n'Obwakabaka n'Obuganda so saate Obuganda okuganyulwa mu buweereza bwabwe obonfuna bulungi kikolwa kyakwennyika newankubadde mwali badde mu kirabanga ekituufu nti Ssaabasajja Kabaka yagenze okujjanjabibwa ate era secondary mu ntegeera yange ey'obwannamunigina Jakana Somani Nadduli nakirabye nga mu ntegeera yange y'ebyobufuzi Ssaabasajja Kabaka okulinnyannyonya agenda ajjanjabibwe oluvannyuma lwa Buganda ne Busoga obutawa His Excellency President Kalulu ka 2021 wabaddewo question nnene butya attention ya Buganda bweddamu okukimibwako bwe tuyinza okutunula mu byobufuzi byaffe wano tugikimako tutya basobole okukomawo gye tuli naye nga tubaleese nampaka Museveni mulungi mu kutondawo kw'ebizibu ate mu kusembawo n'abeera nga ye problem solver w'ekizibu ekyo bangi babadde asindika mu byokulabirako byabwe Basamu Mayanja Onyango Obo nasindika ono omulala Ofona Opondo omunyiwa wala Joyo nasindika n'abakooba naddako buno Bugashumba n'abasigalidde mu kiriki yaabwe bo badde bu exhaust pipe mu kujja okulinnyira Obwakabaka bwe Buganda agenzo kirabanga kiganyi bompowooko ye kenyini kwe kusita mu statement egamba nti Mailoland teyina makulu era Buganda abeko wagisitulye eddoboozi baddemu okujja ku stake yeemu bw'atandise ebyo ebya Mailo Ssaabasajja Kabaka kyamuwaliriza kinene ng'atudde enkoni okugezaako okussaawo amaloboozi agagwanidde era agategeerekeka bw'amala okugassaawo ataamuyita bajje bateeseemu olaba problem gye yagitandikira najja okulaga nti ate alina bw'atukimako Ssaabasajja Kabaka bw'atuuse wali mu lukiiko lwe babaddemu nkakasa si kamwa ka Ssaabasajja Kabaka kusaba kwa His Excellency President otegeeza Kabaka nti nyamba newe kunaaba kulambula bulambuzi ng'olambudde Bulaaya nkusaba genda ekigambo kino kiveewo nti twakulemesa okugenda okujjanjabibwa naye nga si mwoyo mulungi nti Kabaka yagenze ebweru bw'otunuulira ebyakoleddwa n'okugenda kwe temuliimu yadde akatiibwa akalaga nti oyo Buganda nti naasituse munene era amanyikiddwa era mukulu mu Bwakabaka buno n'eggwanga Uganda yagenze nga bwolaba miskini Jakana bano abaana bannabbuto bwe twasondanga ssente ez'obulwadde bw'omutima ne Kabaka bwe yabadde waliwo enjawulo n'ekitiibwa ekiweebwayo oba tuli mu ddikoyi za byabufuzi nga tuva mu eno tudda mu eri tuva mu eno tudda mu eri Abaganda abalabufu n'abayivu era abategeevu muli luddawa kye kibuuzo kyange muli liddawa Obuganda mbulese busaaneyo mu nsaana weeyo kubanga twawulidde mulimu ebintu byetuteekeddwa okusoma silently ate era mu magezi nga tebeetagiddwa kwatula n'otunula bikonoga nti ekikolwa ekyo kigenda kujjamu ensonga eri obwe butegevu bwa Buganda naye abantu baffe nammwe musirise mu nsirika ate etawansa era etawa makulu tetuduumira buduumizi nti tuseewo lutalo naye ate ebikolwa bireeta entalo ebikolwa ebiriwo biraga nti batunafuyiza nnyo mu ntegeera ate tuli ba wansi nnyo Museveni n'ojja okuyita Ssaabasajja Kabaka n'ojjira mu Niigiina mumulaba ng'ekyokusaaga bi open mbu mulwadde ku Kabaka kwalwalira n'abyambala mbu byayisa mpewo mu bigere
kwalwalira nyatukula kawongezi at least yali badde ayambadde ku ngatto essaawa ebbiri oba emu gye baamala mu lukiiko olwo okulaga nti oli muntu mukulu. Ssaabasajja Kabaka najja nga nekaanekanye mu mpisa eŋŋanda ayambadde ekkanzu ataddeko ekkooti n'abagenyi be banyiridde kyajjira mu bigattogatto ebyekyana ekito. Museveni ekyo kyekitiibwa kye mutuwa genosale n'oba n'omusawo nga wo personal mu Germany Kabaka nga ali awo atunula butunuzi mutujooze naye oli yagamba nti kiri bedda mmese yakumutala. Kale mu nkola eyo ategedde olugero n'amakulu gaalwo oba olya Buganda tugitwalye mu lugero olwo naye nga mbyenjagadde okusooka era okugwako byenteekawo nti okugenda kwa Ssaabasajja Kabaka e Germany okujjanjabibwa amakulu mu Buganda ate bwe weetegereza nnyo twajogeddwa to the extent twatuuse ku 99% nti we are nothing mu gavumenti eriwo. Ebbanga lyonna ku episode yagita twawa lwaki Kabaka yali badde akyadde mu lukiiko n'ebiteekeddwa okwogerebwako naye Kabaka okusituka n'agenda eri mulimukko abali Mmengo abagezezzaako okuba ab'amaanyi okukabaka Ssaabasajja Kabaka agende nga kiraga nti Kabaka ate abali Mmengo be bamufuga ye tafuga naye okugenda kukwa kujjanjaba mu Germany sikulabye mu makulu. Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga yatutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka ekyokubiri Kabaka muntu era alwala n'asekaasekamu obuseko obwakulya ku mberenge ne kasooda nga bw'okangulidde ono Dr. Heebwa tudda ntuga nti wa gy'oli nti ati ekifaananyi kyo kirabe kirungi nga bwe mulya ku biberenge kafirimu akakaddako nakaagalde naye njagala okalabeko nga bye biboozi bye mulimu ebyo bwe bite bwe bibadde bitambula. Ne Mayiga bw'aba annyonnyola ekigambo ku Ssaabasajja Kabaka asseemu empisa n'akawoowo aleme kufaanana butungulu. Obutungulu ati naye Bayibuli yagamba nti ne buba enkya ne buba eggulo ne lukola olunaku olulamba nga bwe buba enkya ne buba eggulo era ne bukola olunaku olulamba bwe bugenda okukeera nga Mayiga oli bweru. Abaffe likewise ne his excellence president naye ng'ali bweru naye twebuuza abo abagenda okuddawo ennyukuta oli yaga nti singa Kristo teyajja mazima ddala twali badde tutya. Ekibuuzo kye tukibuuzeemu enkeera bano nga tebaliiwo Buganda eririddawo. Katonda abampeera omukisa unless nga dokita olina kyobuuzaako ekirala naye njagadde mbawe clarity tekugenda kwa Ssaabasajja Kabaka ebweru mu ntegeera ya jakana somani nadduli si ntegeera y'abo abaliyo buli omu alina okutegeera kukwe. Kale ebigambo by'empasi bye bisembayo musobola okuwa entegeera yammwe specifically kagenze eri Baganda. Number 2 be bannamawanga ate abaliyo ne mutunulira ebikola ebijja bitambula ne musirika busirisi so nga ate mwali badde muteekeddwa okubaako kye mwogera. Katonda bampeera omukisa. Alright, Katonda nafa akutuwera omukisa mu research mu bitabo by'obusoma. Go ahead and research. Naffe singa mbadde capacity I should have given you honorary degree of what? Njakyogera oluvannyuma kansooke nfuna obuyinza gye nabuvudde bonna mu kusinziira ebigambo by'oyogera. Kakati n'olw'ensonga emikono gyaffe gwe kyati nakirowozezaako nzi nenkibuuzako omukono gw'okiraba otya omutanda okwesitula ye bamusitukira busituzi naye ku luno yesitukiddemu ate akantu kano bakategeere mu jurisdiction ya states 13 ze tulina olwaleero buli kabaka gyali is equivalent singa aba ayitibwa kabaka. Kuw'ekitiibwa Sir Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ateekwa okuba n'ekitiibwa ky'obwa emperor kuva ku jjajjaawe ekyaweebwa Emperor Haile Selassie 1964 ono mu Ethiopia. Yes. Naye buli kabaka gyali by jurisdiction ateekwa okuba His Majesty, not His Highness. It is His Majesty. His Majesty. Alina subjects abamuli wansi ababowinga olw'ebiragiro bye. Naye kenjagaddemu keekaliwa bwe tuba tutunuulira ebitiibwa bino tubigabanye okusinziira mu hayirake nga twewankizo. Nga twewankizo si kabaka yekkono waffe ne bakabaka abasigalidde ebitiibwa byabwe tebiriiyo.
tebiriiyo. Kitaaninze bakabaka ate okubeera against their subjects kubanga obuyinza baawambibwa. Lwaki muliyo nga ate mulinga masonko mu gakovu mayanga kovu mu masonko buli wolikonako ne liddayo obutegeeza bukulembeze kutya n'abasigadde wetu tugenda okufaanagana eggwanga litegeeza obwakabaka kitwala kinene nnyo eggwanga eryo kuba nti kkulu. Buganda nga bweri ebigobererwa byayo tejja twala bya Bunyoro ne Bunyoro tejja twala byaki bya Buganda. Buli omu alina wakkiririza tuteekewo empisa eyo tusobole okugigoberera. Naye Ssaabasajja Kabaka mu kitiibwa kye ne bukeera enkya nti ye yali nnyo akanyonyi. Endagaano 1955 nga bwe twaginnyonnyola n'endagaano y'Olwenda olwereere ne bbiri erina incident eyagwawo nga 8 omwezi ogw'Ekkumi. Kigwanidde Buganda esitukiremu n'abayivu baayo balageko question waweeri mu kusemba mu myaka gino 5 okutunula Museveni ono bw'aba alemye Buganda mufune owammwe gwe musimbawo. Mu mulambuzi amasaza gonna gali mu state 13 nga Kabaka yataddewo olukiiko olwo lubaga nti ffenna bannayuganda yenna anaatwegattako gwe tulina yooyo nti ye okweggyako ekinembe kino. Bwe baba baganye okukkirizamu ebyo twassawo mu ndagaano zaffe nga balowooza mmundu ge maanyi olwali tusseewo ebikolwa ebiraga nti ate obuyigirize n'okutegera isensi yaffe ey'obuvu n'obuddo ge gayita amaanyi. Twamwegattako nga tulina siteeke, buli ggwanga lirina siteeke ku ggwanga Uganda. Naye bwe tunaaba tutudde ng'Abaganda muga nti tutunuulidde bano naye mu kusunsula okusembayo ntono gwe tugenda okutwala musitukiremu nga Buganda yonna hole entirely pinpointing nti gundi Menge situkiremu ng'ekkuba enkyala zaayo etambule mu bakabaka ab'amawanga okwetolooza omuntu oyo nga tukolagana nabo mu ndagaano zaabwe nti tontabala nga siri kutabaala naye bwe tuwangula obuyinza obubwo bwe buno era bino ojja kubitwala naawe ojja kusigala mu kubeerayo okwo tulabe oba onayinza okusigalako. Lwaki mututuusa ku mbeera embi? Mwe ne mwewulira essajja nti Museveni yeggwa wakabi? Wakabi muki? Omuntu owakabi akulembezesa magezi. Bayibuli yagamba nti omutali yetowazanga abaana abato n'obwakabaka bw'omu ggulu bulibaggyibwako. Museveni bwakabaka bw'omu ggulu n'ekika kyo tebuliiyo. Maama ajja nti Museveni oli mulokola ajjudde. Ssaabasajja Kabaka mulambo waffe afuyise ku bisubi gobe n'ekimoloka ekya toilet n'ebikuwerekera nti first lady. Bw'otunulira endagaano y'Olwenda ekigambo first lady mu nnyingo yayo ey'omu-10 bwe mba nga sserabidde bulungi either ya 8 oba ey'e10 ennyonnyola ekigambo ekyo ng'omusolo gwali guweebwa Nnaabakyala wa Buganda ne maama Namasolo azaala Ssaabasajja Kabaka kyekitiibwa gye wakikunokola ate okujja ekyabo first lady mu ggwanga Uganda. Biva eri kyovula nti mu ndagaano 1955 yasibaga nti byonna ebinaakolebwa eri bikolebwa n'Emengo kubanga obugagga bwa Mengo oba kigambo Buganda ebitundu 75 ku buli 100 bwe buyimirizaawo eggwanga Uganda. Lwaki tutuuka ku ereve eyo Kabaka n'atambula ng'omunkuseere? Gwe gy'oli osomesa bulokole bw'osoma Bayibuli obulungi mu ssaala nti bikolebwe ku nsi kuno nga bikolebwa mu ggulu. Obwakabaka bwo bukole ki? Bujje. Ekintu ekyo tebayogeramu kigambo bwa pulezidenti tekalimu. Bagamba bwakabaka bwo bujje. Bikolebwe kuno ku nsi nga bikolebwa mu ki? Mu ggulu. Abaffe ng'oli mulokole ng'otegera essaala eyo ne tuba nga tuli ku element egamba nti Maama Janet atambula alinnya ka helicopter ne minisita w'eggwanga owa security Seba asaba ku helicopter. Just prime minister w'eggwanga Uganda asaba ku helicopter bamuvugemukko wano. Kabaka w'obwakabaka bw'e Buganda atwala eggwanga eddamba with the full-fledged nation agende mu 3rd class plane. Era Katonda bankuumire. Awo wenjagala nange gwe atulaba atatuwuliriza program zino zirabe share and subscribe. Twebaza nnyo okuba nti mutugoberera nnyo. Twebazaako tino musiima we educating which is very important. Naye kakache nebuuza mukulu honorable. Olowooza obwakabaka bwa Buganda boyina capacity egula ennyonyi yaayo? Ekyo kireeta Katikkiro mutegeevu kyekyokka. Naye uno mbuyabuya
akeerenca n'aseka ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka nonga nti Katikkiro w'ekitiibwa omulamba ng'oli Katikkiro ekitiibwa ky'otuddemu mu ggwanga ekkulu n'oseka ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka nga muvudde mu by'okusaaga kapasite ya Buganda teyeetaaga Museveni mu kutandika kwayo nkiddamu era nkyogedde ebbanga ddene Ssaabasajja Kabaka yayogera ku misolo mu gundi ye ng'ali enkoni nti eggwanga lino teririna misolo ng'ate bye twali tuggyemu emisolo mwe kennyini mwe mwabitwala. Prior to that njagala kusaba buufu bwange mu kusaba mbwetuwaze sebuufu bwangu nti nga tonnatunuulira misolo giri Buganda is much more worth okuyimirawo nga Museveni taliiwo ng'eggwanga Uganda teririiwo mu kaseera we tuli singa banzikiriza ne bampita buyisi mu lukiiko nyinyonnyole butya nja kunnyonnyola ekintu kino buli omu ajja kutegeera kye mbategeeza. Kapasite y'ennyonyi yennyini Kabaka singa alina ennyonyi esukka mu 6 vaawo naawe nga si bwerikopita wabula zibongi ennene ate si bombadya kyajja ku lwakyo sijja kiyingira mu nnyo nanti eziggwamu amafuta nga ziri nenjogera ku kintu ekiri serious nti Buganda okunnyonnyola akanyonyi obunyonyi vaawo naawe musajja gwe bukeere nkya batugambye nti kale ffe tusonde ng'oggyeko ekyokusonda abali emmengo titwetaaga Buganda kusonda. Buganda teyeetaaga kusonderwa. We are rich more than what we are and what we see. Olwayo Buganda ku siteeke kweri nkidda mbuzi n'okuwa ekyokulabirako gwali eyatudde emmengo nga tonnalya bicepere kukka mu vi nga nti ekituufu mbikkuse kati aheewa nsindisa bigere olw'okkuse Buganda erina ne kapasite esobola okuwula amawanga agasigadde ku ssente zirina n'obuvo bwayo mu siteeke we tuli kati nga tonnayogera kutunula endagaano ya Lwenda 55 endagaano ya 2 oba agreement gye twayogerako gye bano ab'emmengo gye baali basoose okugoba mayega. Buganda nkiddamu weeri abali emmengo mba mwagala okukitegeera mwabalangira n'abambejja abataka ab'obusolya sebuufu bwangu mugezeeko okumpita mu lukiiko lonna mutaddewo mbayigirize butya era wa w'ensonga bwe bwagambanga nti vudde mu lukiiko nga tebabitegedde sigenda kuddamu kweyita musajja Muganda ndiba ndina obusinza okuba nti neeganya obwakabaka bwange. Buganda is rich more than what we see and what we hear. Ezo ekintu ekyo kyandaze nti nga tonnateekawo byakusonda kapasite ya Buganda weeri ebulamu ategeera kintu ekyo nti bwe tunule wano tukwate wano buno obugagga bwe buli wano tugenda buyitawo bwe tuti ensonga ABCD etambule bweti. Buganda ngasomesa emyaka 8 egya Katikkiro Mayiga it is much wasted ate n'abirimu 8 nga giri wasted maybe nja kugiddamu ku wano bagitegeere naye ng'ekituufu kya byonna okubuuza nti Kabaka agwane tusobola natulaba kati ekisinga okuneewuunyisa ate neewuunya nti Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga Prime Minister wa Buganda ekintu kino yakigendamu akimanyi ng'ayina bw'otuna nti history from Daudi Chwa nga bwe byali. Can't they copy the same systems ezaaliwo ne tuziza? Tekyetaaga copying the same system just set to bow to the system. Yes, they should bow the same system. Bogamba copy tulina gye tukijja kale webale kuntereezaamu kaawo tuba tulina gye tukijja gamba can't we bolo bo yes ekituufu kyoteekeddwa okumanya tubadde naawe ebbanga lyonna nga njogera ku bintu 5 mmengo byeteekeddwa otutunulira nga solution n'enkowolwa sebuufu bwangu direct tituzeewo ebikolwa byaffe bitambulira mu nnono obuwangwa obulombolombo empisa n'olulimi byebintu bimeka bintu 5 ebigenda ovaamu administration ya Buganda eyogera ku nsonga ebbiri House of Commons ne House of Lords wewa ebyo principle mwe tutunuulira naye olwaleero bwe baasuula ebyo bitugwanidde ne biki byetuteekeddwa tutambuliramu nga Buganda ffenna twabula mu bigambo ebi bibiri democracy number 2 republicanism awe twabulira naye okukera nkyoga nti okutereza Buganda lutemya lwaliiso naawe ebigobererwa weebiri bisuuliddwa busuulibwa tuteekwa kuddayo mu kubijjayo
tulyoke tutereze obuganda kyenabagamba mu episode ezize ziyita nti okuva mu mwaka 1200 olwerere mpaka 1894 gy'emyaka 694 Buganda mwetambule mu essence yayo mu buvo bwayo n'obuddo bwayo bwetambuliramu gy'emyaka egyatuyamba okukuba omuzungu okuva mu mwaka 1894 mpaka 62 gy'emyaka 68 n'atulekawo nga wetulina tuma n'erinnya these are the Japanese of Africa lwaki twalina bye tugoberera nga tubimanyi no ekyokulabirako kiri kimu Ssaabasajja Kabaka yali Roosevelt kweli yali Roosevelt president wa America kubanga Churchill ate yali wa Bungereza prime minister bwakyala wano gye tutegeeza ebigambo bino kubanga okukyala kwe kwali kwa kasisi naga nti nja kusaba n'abakyala wa Bungereza akkirize nti endagaano gye bakola n'abantu bano baleme kugizannyako bagisse mu nkola yefaanaganira ddala endagaano gye twakola ne Bungereza eyaffe ey'okufuna obwetwaze naye ekitiibwa kye babawo eggwanga lino bagezeeko okwegendereza eggwanga lino kkulu nnyo mu kugobera ennono obuwangwa obulombolombo olulimi n'empisa zaalwo nze ku ggwanga eryokubiri ku nsonga ey'okubiri bwe bamala okuweereza Eren 1901 ajja kuba ettaka wano n'asaba $7,000 n'obugwamu pound $7,000 n'obugwamu okuba eggwanga ettaka lya jurisdiction y'obwakabaka bw'e Buganda live mu kye tuyita emboozi lidde mu data form yakikola emyaka 2 ne kimulemerera ate yafandwadde wayita akaseera okuva mu mwaka 1996 agenda okuddako no gwe basindika ava mu kampuni ya Royal Geographical Society gwe bataddeko yali Guzman ne bamusindika najja kuba ettaka kaakati aba Royal Geographical Society bawandiika ebbaluwa eri Guzman ne bamuwa okulabulwa oba mufuna bulungi ng'ebbaluwa ye mugamba nti fayo nnyo ogobere speak ne grant abaali ababereberye mu mwaka 1862 baatuuka wano enjogera yaabwe gye bayogera ku ggwanga eryo bwe muba mukuba ettaka eryo mulitambulize mu mpisa y'abantu abo balinayo ekika ky'ettaka kimu ekitali mu Africa yonna ekitali mu Europe kye bayita Mailoland mufeyo goberera obuufu bwabwe n'ebika byabwe bagabanya ettaka muleme kuleeta ntya katooli bategeera nnyo obuvo bwabwe n'obuddo si bangu bakubuzaabuza temutwala empisa ya Bungereza ne mugissa mu ggwanga eryo wakyaliwo okulanga okulala lwaki sikusiibula dokita neyanziza nnyo tweyanzeege so kakati n'olwensonga eyo nange mbakoola mwena abali emengo ebigambo bya jakana temubibuusa amaaso ffenna tugezeko bigubya tulabe ekituufu kiri nti tulina ndowooza ekigambo ekituufu tulina kwebereramu mu bintu byaffe kyekigambo kyensobola okukozesa tweberemu ffenna naffe aba Bunyoro Kitara Kingdom tulina okwebereramu nina byenjize era nange muninde anytime ngenda batandikako akatabo nkatandika kuba okimanyi kyewuunyisa tinate nga kituufu gafabusa iggulu omukulu oyo mbu niyate nga kituufu atemesa n'ennyama nawulira ennaku kutemesa butemesa ennyama gamba atambulanga common man busuti za Bunyoro kale atambula is a common man ekitibwa sikiraba twali ku office awo nga Haji bakamu bwa minister abasinga mu beerongojezereza kitaawo yogera kubanga bakamu bwa minister bamujjeko bwa minister Mugati Mukamu bwa myaka 2 n'ennaku ndoza zalinga mbi awo tejawula na myaka 3 ekyo kireeta omuntu okumulangira nti bamujjako bwa minister mbwe awogana kuba bamujjako bwa minister nga temwogera ku kayindo tafiire abaludde yibbanga lyonna nga nono yali mujasi munnaabo 264 ye namba yenga badde kuba meja bwa umulidde naye nkyebuuza entegera nti abaganda ebyo butegeere ebyekyana ekito bwogezi ebintu mbiseemu ensa ne wawe bigwanidde Teri yajja wano banne nkiddamu gye muli ne mu episode ina kibagamba temugezaako kuwa interpretation nti ajja ku YouTube yenna anoonya buganzi na ssente awe mwabulira mwenna kyova nti muwone bi comment
ng'obitunako n'oyitawo buyisi tebiri credible tebiri. Nze sejjangako wano kunoonya nsimbi essente ze nnaakasoloza ku YouTube kuno za kintu eki specifically z'abalangira n'abambejja omulimu gwe baatutuma naguyisa ku TMO wano sigwogerangako era nagaano bitabika ne basonda essente ebulayo miliyoni emu n'ekitundu era bwe twayogerako ku tiimu olulimu bwayita ne baweereza emitwalo 10 era neebaza omukulu oyo yasooka n'aweereza emabegako nga twakatandika emitwalo 78 ate nga mutabani we yagiweereza bwe naddamu okwogera taata naga nti kisindika emitwalo 5 oba nfuna bulungi bwe basindika essente ezo zirina bye zigenda okukola era nabategeeza abalangira n'abambejja bagenda kujja okwebaza omulimu gwabwe gwe mukoze eki sinze nze bampita mu bwisinga conduit kaakati bwe bukeera nkyo olinayogera ebyekyana ekito bwe bityo mba neewuunya buki bwewuunya muleke nammwe ekintu kigire yo badde ku kibuuzo kyo badde obuuziza nedda mbadde ngamba nti neewuunya gutumanyi Kabaka wa dynasty yes kakati ekyo kimbadde ngenda okutambula nga ali common man twali ku office wali ngajja ku office nga talinaako n'amuwerekedde okujjako sekretary we ng'akutte ensawo aje n'abowinga mu office okulaga ekitiibwa nti onazze kabaka naga nti omutaka Ssaabasajja Kabaka ozze otya bw'oti naye nga gwakyadde yafuddeyo ennyamulaga ekitiibwa ng'ayise ku bimpene ggwe ate ebisirikale ebiri awo buli omu tamulaba otalina kyamulabamu oye Museveni waatutuusizza n'obuwangwa bwaffe naye nga weewuunya on a serious note nkaddamu eri bannayuganda on a serious ki note ye ate munnalwanda talina luse mu ggwanga Uganda twazza gwaki era tekimusala yadde akatono kubanga takinaako kyabwettanire munnalwanda bwakabaka kyo buli muno butudde nga bwabwe temuli lwaki tukkiriza empisa ffenna gye tuli ey'ennono yaffe ate okufiisirizwa omugwirwa nga n'omuzungu bwe yajja yafaayo nnyo akuuma ennono zaffe gwate omuddugavu omugwira muffe mu baganda abaawano bannansangwa omunyolo nansangwa omuteeso omulaŋŋo omuki ono yasse ebyaffe nga tutunula nammwe ne mugaa tulina ekibiina kye tugattiramu era dokita kansibule sijja kubeera wano kwebyo tuyinza obutasuka wano olunaku olwali naye nga please kindly keep sharing and subscribing with us nabasabye nti tulina emikutu egyesatu eyo twagambye eyo channel endala oba omukutu ogw'omulala tugenda kukola only abantu bategeevu bokka tugita huge analytics nti omuntu ajja annyonnyola ekintu okitegeere nga bw'okirabye ate twabasuubiza nti ffe tetuvuma ate tetuvoola bwe tulina tubanyiziza mutusonyiwe naye nga tulede okusiga nga twasomesa twambula mu ffenna kola obulungi bw'ensi yaffe Uganda akuume atakumira mpeera mbere bulungi ate mweraba bemanyi baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya